لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. Amatendo gonna ga Allah subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala nanyini matendo gonna. Allah subhanahu wa ta'ala alina obuyinza ku mbeera zaffe zonna ne ku bulamu waffe mu nsonga zonna. Allah subhanahu wa ta'ala asalawo nga teyeebuuzizza ku kitonde kyonna oba nga teyeebuuzizza ku muntu yenna. Lwaki tumutendereza Allah subhanahu wa ta'ala? Kyekituufu atufaako yadde ffe tubanga tetufuddeeyo kubanga tugondera oba nga tumujemulukkira, naye ye Allah tasuulangako gwa naggamba eri kitonde kye, oba kimugondedde oba tekimugondedde, asigala nga Allah subhanahu wa ta'ala afaayo eri ebitonde bye mu kutulabirira. Era nga Allah subhanahu wa ta'ala yakola ebintu bingi, naye nga byonna byonna ekibimukozesezza Allah subhanahu wa ta'ala ayagala omuntu afune obwangu mu kumusinza, ayagala omuntu afune obwangu mu kuteeka amateeka ge mu nkola. Allah subhanahu wa ta'ala khalaqa al-ma'a lin-nabat, yatonda amazzi ago nga ga bimera. Wa khalaqa an-nabata lil-hayawan, n'atonda ebimera nga bya bisolo. Wa khalaqa al-hayawana lil-insan, n'atonda ebisolo nga bya bantu. Ekibuuzo ekinene ennyo era nga kisobola okunnyonnyola okutunnyonnyola bulungi lwaki Allah yakola ebintu ebyo byonna, kyekibuuzo ekikyembuuza nti ate omuntu ye waani? Al-insanu lillahi rabbil alamin, ye omuntu wa Allah subhanahu wa ta'ala khalaqahu li'ibadatihi, yamutonda nga mutonze kubanga amusinza. Era nga omuntu yenna anaategeera nti Allah subhanahu wa ta'ala omulamu omukulu lwaki yantonda kubeera nga musinza, kubeera nga nkola byayagala, omuddu oyo agenda kugobolola era agenda kufuna faida oba emigaso y'ebintu biri byonna Allah bye yatonda ku lulwe. Waawe oba otunuulidde amazzi gayamba ekimera oba gayamba ebintu by'oteeka mu nnimiro ne bikula bulungi. Bwe biba bikuze bulungi, ekisolo ne kijja ne kirya ku bimera ebyo mu muddo n'ebirala bye kiba kiriddeko. Naye ng'ekisolo kino kirya kibeere nga kirabika bulungi, omuntu gwe bw'onaaba ng'oyagala kanyama tosobola kubuuza nti owaayo okkiriza nkusale, ogisala busazi olw'ensonga nti Allah subhanahu wa ta'ala bwe kiba nga kye kinaakusobozesa okuba nga omusinza, yakikuteerawo nga kirina amaanyi, nga kirina obusobozi obusobola okukutta, naye n'akiggyako amagezi agagategeera. Bwe n'akuwaawula n'amagezi okukisinga, n'akwawula n'olulimi okuba nti osobola okwogera, nga lwaki Allah subhanahu wa ta'ala ebyo gwe bibiri abikwawudde n'ekisolo kiri nga kikusinga amaanyi, akwawudde nabyo okozesa amagezi ago n'olulimi lwo okubeera nga osinza Allah subhanahu wa ta'ala mu butuufu bw'okumusinza, era obeere nga oteeka amateeka ga Allah subhanahu wa ta'ala nga weeyambisa ebitonde ebirala byonna bye yatonda mu byokulya ne mu bitonde ebirala bye tukozesa mu nsonga endala zonna. Nsaalidde ku ekitibwa nabiyuna Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, yakola kaweefube n'agumiikiriza ne basahaba be yali nabo, ne baba nga balwana eddiini eno tugisangewo, ne baba nga tebaalyazaamaanya, tebaakweka era tebaalekayo nsonga yonna
okubeera ddala ku nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam teyalekayo nsonga yonna. Najja ku basahaba be ridwanullahi alaihim, tusaba Allah asse okusiima gye bali, tebaalekayo nsonga yonna okujjako nga bagitunnyonnyola. Sahaba gwe bayita Abi Hurairata radiyallahu anhu, kusiima kwa Allah kubeere nga kumukkako, olunaku lumu basahaba banne beebuuza ti lwaki Abi Huraira ayina hadithi nnyingi nga butuufu buli hadithi ejja Abi Huraira rawahu Abi Huraira. Ye n'abagamba nti mmwe mwalinga muyina ebintu ebirala ebibatawaanya, abamu mwalinga mu butale, abamu mwalinga mu nsonga ndala ez'emirimu gyammwe, naye nze nali ndi ku nabbi sallallahu alaihi wasallam nga simuvaako kigere ku kigere, luta ku luta, nensobola okubeera nga mpitiriza hadithi ezo okuba nti nzimujjako obungi. N'agamba nti era singa teyali aya ya Allah egamba nti innal ladhina yaktumuna ma anzalna min albayyinati walhuda min ba'di ma bayyannahu linnasi fil kitab ulaika yal'anuhumullahu wa yal'anuhumul la'inun. Singa teyali aya ya Allah egamba nti abo alladhina yaktumuna abakweka abasirikira amazima ma anzalna mwe bye tuba tussizza nga tukimanyi bulungi nnyo ti nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama ma yantiku anil hawa, tayina kigambo kyonna kyeyayogeranga ayogera kusinziira ku mutima gwe oba ku ndowooza ye. In huwa illa wahyun yuha, bwalinga bubaka obuva eri Allah subhanahu wa ta'ala nga bukka ku nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Kati Abi Huraira agamba nti singa saatya kubeera nti bwe mnaaba nsirise ne soogera, Allah subhanahu wa ta'ala yabeera nga alaganyisa okubeera nga abonereza n'okubeera nga akolimira omuntu oyo ategedde agamu ku mateeka gange oba ebimu ku bigambo bya nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam n'abisirikira n'atabyogera. Abi Huraira agamba nti wallahi ma haddathtukum, saali bagambe hadithi ezimu naalizerekedde, naye olw'okutya aya eyo nina okuzoogera. So nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam yakola kaweefube n'abeera nga teyalekayo kantu konna ne basahaba be tebalina kye baasirikira kyonna mu mazima, tebalina kye beerekera nga kisobola okutuyamba. Era Allah subhanahu wa ta'ala abantu abo yabatunulira mu mitima gy'ebitonde byonna, n'alonda nabbi sallallahu alaihi wasallam nga yasinga ebitonde byonna, era nga yajja okubeera nga message y'ensi yonna yasaana okuba nga agifuna, era n'atunulira mu mitima gy'ebitonde ebyali bisigaddewo, n'atunuulira emitima gy'abasahaba nga basahaba basobola okubeera ba ambassadors abalungi mu kuyambako nabbi sallallahu alaihi wasallam okutuusa message ya Allah subhanahu wa ta'ala, era ne bakikola. So kitukakatako okubeera nga tugoberera nabbi sallallahu alaihi wasallam luta ku luta, kigere ku kigere, layini ku layini ne basahaba be abalungi ababeera nga batambulira mu bigere bye. Tulina okubeera nga obuufu obwe tubeeramu, era tulina okusabira ow'ekitiibwa sallallahu alaihi wasallam entakera. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. So tulina okubeera nga nabbi sallallahu alaihi wasallam tumusaalira nga tumusabira lubeerera olw'omulimu ogw'ettendo gwe yakola mu kiseera kino oba olwaleero ng'ennaku z'omwezi mu mwezi ogwa Shaaban ziri 12, sisobola kubanga ntunula ku nsonga ndala yonna, oba abawuliriza abatulaba sisobola kubanga njogera ku nsonga ndala yonna okujjako kubeera nga njogera ku nsonga ey'omugenyi ali mu kkubo essaawa yonna agenda okubanga atuuka. Omugenyi oyo yeetaaga okubanga tumweteekerateekera kubanga wankizo era wa bbeeyi era wanjawulo.
kimanyikiddwa bulungi era nkakasa abasinga obungi tuyinza okuba twakifunako nga bwe tuba mu maka gaffe, bwe tuba nga tulina omwana waffe gwe tugenda okugaba, abagenyi ne batugamba nti bava for example Mbarara, nga tetunnaba na kutuuka ku kiseera kyakuba nti bava, naye tuteekateeka olunaku lwe banajja. Tulweteekerateekera nno myezi 3, myezi 5, oluusi guba na mwaka. Naye bwe tuwulira nti wabulayo emyezi 2, tutandika okubeera nga budget tulaba eweze. Wabanga wabulayo omwezi gumu ne tugamba nti bye twateeka ku budget ebimu tubiguze, wabanga wabulayo wiiki tudda ewaka ne tugamba tuli beeteefuteefu okubanga twaniriza abagenyi bano, ne tusaawa ewaka, ne tukuba langi ennyumba, ne tubanga tubuulirako abantu omukolo ogufuula ogw'ekitiibwa. N'olw'ensonga eyo omugenyi gwenjogerako si mulala gwe mwezi gwa Ramadan. Bwe tubanga olwaleero tuli mu Shaaban ng'ennaku z'omwezi 12, kiba kitegeeza nti omwezi tegukyawera nga omugenyi ono oba Ramadani etuuse, gye tulina okwetegekera, gye tulina okweteekerateekera, gye tulina okubeera nga tuteekamu amaanyi ag'enjawulo mu kubanga twetegeka okuba nti omwezi ogwo Allah wanaaba gutusanzizaawo tugusiiba era tukoleremu emirimu emirungi. Tewali kisinga bbeeyi, tewali kisinga kuba nti Allah akwagadde okubanga akusinkanyizaawo omwezi gwa Ramadan. Kya nkizo nnyo, kya bbeeyi nnyo, kya ttendo nnyo, kubanga buli omu waali olwaleero tunuulira ku banneiba bo, tunuulira ku baganda bo, tunuulira mu baana bo, tunuulira mu bakadde bo, tunuulira mu b'eŋŋanda zo bonna, buli omu ku ddaala lye. Ojja kulaba wallahi ng'abamu tebaliiwo, ng'abamu bagenze mu mwaka guno, abamu bagenda guwedde, abalala twabeerabira, naye waliwo bano abaakagenda ewiiki ewedde, babadde tebaagala. Naye Allah teyabawadde chansi kusangibwawo mwezi gwa Ramadan. Gwe Allah gwanaawa chansi, nze naawe ne tuba ng'omwezi ogwo gutusanzeewo, tulina okubeera nga tugwetegekera, tulina okubeera nga twerongoosa, tulina okubeera nga omwezi gwa Ramadani tugufuula nga kyekintu ekyettendo, obanga tugufuula nti ye sizoni ey'ebbeeyi. Allah subhanahu wa ta'ala mutugenda omugambira ensonga zaffe zonna azikkirize, era mutugenda omusabira Allah subhanahu wa ta'ala atusonyiwe abanaaba bamusobezza. Bwe njogera ku Ramadani oyo oba bwe njogera ku kisiibo, ne sibagamba nti yeemu ku mpagi 5 eziyimirizaawo obusiraamu mba Ramadani simuwadde haqqi ye, kugamba simuwogeddeeko bulungi. Naye Ramadani oyo empagi ez'obusiraamu ziri 5. Bwe twogera ku kigambo mpagi, ekigambo mpagi kye kiyimirizaawo kugamba bw'eba nnyumba, empagi ze ziyimirizaawo ennyumba. Bw'aba muntu ng'alina okugulu okwa kkono n'okwa ddyo nga ze mpagi, kiba kitegeeza nti okugulu okumu ye mpagi eyimirizaawo omuntu ayimirire bulungi. Bwe kiba mmotoka ng'empagi ezimu ku mpagi zaayo ezigiyimirizaawo mipiira gino, ekintu ekyo kiba kyankizo nnyo nti bwe kitabaako either emmotoka omupiira ogumu bwe guvaako tesobola kutambula, nga bwe tunaakiraba nti empagi z'obusiraamu Nabbi sallallahu alaihi wasallam yatugamba nti ziri 5. Ng'empagi esooka ye shahada, okukakasa, omuddu n'akakasa n'omutima gwe era n'ayatula n'olulimi lwe nti nkakasa teri kisinzibwa okuggyako Allah subhanahu wa ta'ala, era nenkakasa nti ow'ekitiibwa Nabbi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam muddu wa Allah era mubaka we, era nenkakasa nti Nabbi Allahi Isa alaihi salatu wassalam muddu wa Allah si mwana wa Allah. Eyo eba mpagi emu. Empagi ey'okubiri kwe kubeera nga tusaala esswala 5 mu buli lunaku. Esswala mpagi ya nkizo nnyo mu ddiini yaffe ey'obusiraamu.
era biidhnillahi subhanahu wa ta'ala lwe tunagenda nga tujjukanya nja kujja mbabuulire nga nze kwogera ku mpaji yakubiri swala yokka nga leero wengenda okwogera ku mpaji eyokuna biidhnillah nga kwe kusiiba. Empaji eyokusatu kwe kuwa zaka. Empaji eyo naye yankizo nnyo era singa abaddu ba Allah subhanahu wa ta'ala abasiraamu muwa zaka mu butuufu bwayo ne mutalinda abamu ne muteekweka abalala ne mutalinda bawali mu kubeera nga babeetoololako buli kiseera walirabye nga keesezza okuba nga bamulekwa tebasoma zaali badde ntono, keesezza okuba nga bannamwandu bagenda mu mabanka okulya riba zaali badde ntono, walirabye nga keesezi z'abantu abaavu okubanga babanga kugamba basabiriza zaali badde ntono olw'ensonga nti saaviisi eyo Allah gye yamanya nti waliwo abaddu bange abajja okuwangalayo batunaye batunaye kambaterawo saaviisi eno we n'abatuukako bajja kulaba nga basanyuka era nga keesezi ezo zikendeera. So zaka baddu ba Allah nayo njibalamira yemu ku mpaji enkulu ennyo mu mpaji eziyimiriza obusiramu bw'omuntu. Empaji eyokuna kwe kusiiba omwezi ogwa Ramadan gwe tugenda okugendamu nga tegukyawera mwezi yadde ennaku 25 tezikyawera, tuli mu nnaku 10 zezibulayo tube nga tutandika okusiiba nga empaji eyokuna. Empaji eyokutaano kwe kugenda e Makka ne tulambula ennyumba ya Allah subhanahu wa ta'ala eri oyo alina obusobozi, eri oyo alina obusobozi ogenda e Makka n'otuukiriza empaji eyo nayo yankizo nnyo era ebiseera ebisinga obungi buli omu singa amanyiyo omuntu yagenda e Makka amunyumiza olutabaalo alunyumya bubwe ng'obudde ku lutabaalo waliwo ekitero bagatta bonna. Bwe nagenda e Makka saasigala kyekimu. Buli wempulira omuntu anyumya ku Makka nga yakola hijja oba nga yagendayo mu umra okubeera nga alambula ku nnyumba ya Allah subhanahu wa ta'ala, wallahi balina statement etera obagatta bonna batera okugamba nti nagenda e Makka saasigala kyekimu. So tujjumbire empaji eyo Allah subhanahu wa ta'ala ajja kukyusa obulamu bwaffe. Nabi sallama yagamba nti tabi'u bayna alhajji wal umra, mugoberenganye hijja ku umra. Yagenda mu hijja aslan hijja ebeeremu endala z'ogenzeeyo ofuna empeera naye nga Allah akubalako emu, naye umra kugenda n'olambula ennyumba ya Allah kyalubeerera ofunidde sente ne time. So bw'obigoberezeganya hijja n'wetugoberezako umra ezo eza buli kiseera, Nabi sallama yagamba nti fa innahuma yanfiyani alfaqr, hijja bw'ogoberezako umra zimala obwavu. So hadisi eyo abantu bangi nze mbalabye nga baba banyumya ntuufu. So olwaliro tugenda kusinga okubanga tuteeka essira lyaffe obanga tutambulira ku mpaji eyokuna nga kwe kusiiba olw'ensonga nti kyekiseera ekituufu ekyokubanga tujyogerako, tujjukize abantu kuyo, tukubirize abantu kuyo okwetegekera okusiiba, tukubirize abantu kuyo abaalyamu olw'ensonga ezimu ez'enjawulo nga bwe tujja okuziraba babeere nga bajjuza ekisiibo kyabwe, naddala abakyala kubanga abakyala abasinga obungi nti mu mbeera zaabwe ez'ekikyala balina ebiseera nga Allah subhanahu wa ta'ala sakata anhunna al-ibadat, nga Allah yabajjako okubeera nga bakola ibada nga bali mu nsonga zaabwe. So ezimu ka ibadati Allah ze yabajjako bawummulemu kusiiba. Nti omuntu omukyala wabeera mu nsonga takkirizibwa kusiiba. So ayalimu nga wasangibwa embeera eyo nekwatira mu kisiibo, tukujjukiza ssaawa zino nti ekisiibo ekirala kigenda kujja naye kijja kuba kya nsonyi era kya nnaku okuba nga oyongera ku kisiibo ng'ekisiibo ekirala tewakimalaayo. So byebigawo byenjagala ye mpaji gyenjagala tutambulireko biidhnillahi subhanahu wa ta'ala. Ekiraga nti empaji eno tteeka ye aya ya Allah subhanahu wa ta'ala gyengenda okubeera nga mbasomera ne hadithi ya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nga bwe tunaatambula biidhnillahi subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala yagamba kwoyo yenna abadde tamanyi nzijukiza, oyo yenna abadde amanyi nti okusiiba tteeka era mpaji, era n'entegeeza oyo yenna abadde tamanyi nti okusiiba tteeka era mpaji,
nga Allah subhanahu wa ta'ala watutegeeza mu kitabo kye kitukuvu Qur'an ekitaliimu kulimbisa kwonna yadde okukyusibwakyusibwa kwonna, era ng'ebigambo ebirimu tukakasa ti bigambo bya Allah subhanahu wa ta'ala. Ate nga Allah yagamba waman ahsanu min Allahi qiila, ani asinga Allah subhanahu wa ta'ala okwogera ebigambo ebirungi, waman asdaqu min Allahi haditha, era ani asinga emboozi ya Allah subhanahu wa ta'ala okubeera nga ya mazima. Teri mboozi yonna nga ya Allah subhanahu wa ta'ala okujjako nga ya mazima. Allah subhanahu wa ta'ala yagamba ti ya ayuha alladhina amanu taqullaha haqqa tuqatihi wala tamutunna Allah subhanahu wa ta'ala yagamba ti ya ayuha alladhina amanu kutiba alaykumus siyam kama kutiba ala alladhina min qablikum la'allakum tattaqun. Allah subhanahu wa ta'ala yagamba ti abange mmwe abakkiriza mulalikiddwako kummwe okusiiba nga bwe twakulalika ku mirembe egyakulembera mu mirembe egyasookawo, la'allakum tattaqun, mubeerenga muba mu bantu abatya Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala mu Qur'ani buli wowulira nga agambye nti ya ayyuha alladhina amanu, abazzaako kiragiro. Lwaki azzaako kiragiro? Olw'ensonga nti twakkiriza ne tubeera nga tusiima nti Allah subhanahu wa ta'ala mukama waffe, era nituba bamalirivu nnyo okubeera nga tugondera kyonna ekiba kinajja. Naye Allah bwe yakoowolanga ya ayyuha nnaas, olw'ensonga nti bw'agamba nti ya ayyuha nnaas ataddemu abakkiriza n'abatali bakkiriza, mulimu abakatuliki, mulimu amadiini amalala, abantu ab'enjawulo abali mu madiini amalala, ne mu basiraamu mwennyini mulimu abawonoonefu n'abatali boonoonefu. Kati agambe ya ayyuha nnaas, mwenna muli bantu bange, abange mmwe abantu. Ebiseera ebisinga obungi bulowulira nti ya ayyuha nnaas, Allah bagenda kuzzaako kubuulirira na kubeera nga atunnyonnyola. Ya ayyuha nnaas inna wa'da Allahi haqqun fala taghurrannakum alhayatu ad-dunya, bannange bantu bange endagaano yange ya mazima, era la taghurrannakum alhayatu ad-dunya, obulamu bwensi tebubalabankanya. Ya ayyuha nnaas, bantu bange, taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahida, muti Allah subhanahu wa ta'ala nze eyabeera nga mbatonda nga mbajja mu muntu omu. Ya ayyuha nnaas taqu rabbakum inna zalzalata as-sa'ati shay'un 'azim, timuti Allah subhanahu wa ta'ala mazima zalzalata as-sa'a, okuyugumizibwa kulunaku lw'enkomerero shay'un 'azim, egenda kubeera nsonga nnene ejja okubeera nga tejja kuba nnyangu kumala gagiyitamu. Era bwe yatugamba nti ttaqu rabbakum inna zalzalata as-sa'a, yateekako inna eno wano okukukakasa nti ddala kyenkugamba muntu gwe, bantu bange kyembagamba kituufu, olw'ensonga nti mwalimu abawakanya enkomerero ne mubeeramu abawakanya Allah okuba nti gyali. Kati n'ateekako ennyukuta eno eggumiza nti inna, mazima kyembagamba gyekiri era kyaddala, tyenkomerero okuyugumizibwa kwayo kw'amaanyi, temujja kukusobola. Kyenjagaddemu nti bwe yagambanga nti ya ayyuha alladhina amanu, abange bantu mmwe, ya ayyuha alladhina amanu, abange mmwe abakkiriza, yazzangako tteeka kutiba alaykum, muwandiikiddwako okusiiba. Allah subhanahu wa ta'ala ina enjogera mu Qur'ani zayogera oba zakozesa ng'ekituufu ziraga enkizo ey'ensonga gyaba aliko ssaawa eyo. Singa Allah subhanahu wa ta'ala yagamba nti ya ayyuha alladhina amanu, abange mmwe abakkiriza, furida alaykumus siyam, mulalikiddwako kummwe okusiiba, kyali badde nga amakulu gavaayo bulungi. Naye Allah subhanahu wa ta'ala yagamba nti ya ayyuha alladhina amanu kutiba alaykum, muwandiikiddwako kummwe okusiiba, olw'ensonga nti ensonga yonna idha kutiba
bwewandiikibwa qarra enywera era eba yankizo. Ojje weetegereze nnyo omuntu ng'agenda okuloopa omusango mu kkooti, bamugamba singa agenda omulamuzi n'amugamba nti ow'ekitiibwa omulamuzi oli yazze n'akola bw'ati, amugamba genda owandiike, era omusango ogwo gubeerayo mu buki, mu buwandiike, olw'ensonga nti ensonga yankizo. Ne bano balooyaza bagenda okuba nga bawolereza, era nabo bajja obuwandiike, era nabo mu kuwolereza kwabwe bakuteeka mu buwandiike. Oba singa wabaawo okubeera ng'ensonga eno tenyikidde bulungi nga weetaaga okukola appeal, era appeal zibeera mu buwandiike, n'olw'ensonga nti ensonga yonna kasita eba mu buwandiike eba nywevu. Lidhalika Allah subhanahu wa ta'ala yali asobola okubeera nga amateeka ge agatulaalikako nga si mawandiike, naye bwe gaamala okubanga gankizo Allah subhanahu wa ta'ala yagawandiika awalan. Ensonga kasita ewandiikibwa wavaawo okwebuzaabuza kwonna nebeera ng'eri maarufu, ng'emanyikiddwa nga teri muntu yenna agenda kwebuzaabuza nti nze saategeera. Allah subhanahu wa ta'ala yagaa nti wa kulla insanin alzamnahu ta'irahu fi unuqi wa nukhriju lahu yawma alqiyamati kitaban yalqahu manshura. Ti buli muntu yenna Allah subhanahu wa ta'ala yamukola n'abeera nga eri Allah tukitwalire mu kifaananyi kya nsawo, alzamnahu twamuteekako ensawo mu nsingo ye, ng'ensawo eyo mututeeka buli kimu kyakola mu mirimu emirungi n'emirimu emibi. Allah agamba wa nukhriju lahu yawma alqiyamati kitaaba, kati ku lunaku lw'enkomerero tugenda kubanga bye yakola ebyo twabiwandiika. nga bwe tukimanyi bulungi nnyo nti omuntu alina malayika 2 yenna abadde takimanyi, ayina eri ku mukono gwa ddyo ewandiika ebirungi, ayina ne malayika ku mukono gwa kkono ewandiika ebibi. Kati malayika ezo ziwandiika. Allah subhanahu wa ta'ala agamba nti wa nukhriju lahu yawma alqiyama, ku lunaku lw'enkomerero tugenda kumugjayo tujje n'ekitabo ekyo, tumuggireyo ekitabo ekyo nga kitaaban, nga bye yakola byonna tubiwandiise twabiteeka mu kitabo nga talina waddukira. Ekibuuzo ekinene nti Allah subhanahu wa ta'ala olowooza byoba ojja okola aba byerabidde? Nedda, naye yayagala abiwandiike babikuwe mu kitabo, oleme kubanga oba n'okwebuzaabuza kwonna n'okwewugguusa nti Allah kino kyo Allah ky'oŋŋamba nga saakikola. Allah ng'alwala agamba ku lunaku gundi wakola bwoti, nti Allah nga saakikola. Kati nukhriju lahu yawma alqiyamati kitaaba yalqaahu manshura, agenda kusanga ng'ekitabo ekyo kirimu buli kimu kye yakola nga kimutottolera buli nsonga yonna. Era Allah subhanahu wa ta'ala agamba nti iqra kitaabak, soma ekitabo kyo, kafa binafsika alyawma alayka hasiba, ojja kulabangako ennaku z'omwezi nti olwaleero ennaku z'omwezi 12 mwezi ogwa Shaabaani nakola kino bwekiti mu kifo bwekiti nga ndi bwenti nga ndi ne gundi. Waliwo abamu abajja okwewugguusa, naye Allah subhanahu wa ta'ala ebigambo ebyo agenda biteekangako n'ebifaananyi byabyo. Allah agamba nti watara kulla ummatin jathiya kullu ummatin tud'a ila kitabiha alyawma tujzawna ma kuntum ta'malun hadha kitabuna yantiqu alaykum bilhaqq inna kunna nastansikhu ma kuntum ta'malun. Allah agamba watara kulla ummatin jathiya, ku lunaku lw'enkomerero ojja kulaba buli kibinja buli kibiina nga bali ku maviivi bafukamidde, nga kullu ummatin tud'a ila kitabiha, nga buli bantu bayitibwa okubeera nga balisiivinga ebitabo byabwe ebirimu emirimu gyabwe oluvannyuma lw'okuba nti gyali giwandiikibwa ne zimalayika. Allah subhanahu wa ta'ala abagambe nti alyawma tujzawna ma kuntum ta'malun, olwaleero mugenda kusasulwa empeera yammwe kwebyo byonna bye mubadde mijja mukola. Hadha kitabuna, kino kye kitabo kyaffe, yantiqu alaykum bilhaq, kyatula kummwe nga kyatula n'amazima temuli bulimba bonna. Inna kunna nastansikhu, mazima ffe twa al istinsakh kwe kuwandiika nga bwe bakuba n'ekifaananyi ku WhatsApp okuba ku TikTok oba ku wasail ez'enjawulo.
wasaili tawassul ez'enjawulo kuliko nti ogenda n'olaba ne bagamba nti minisita ono yakoze bw'ati, ne baleeta minisita ng'ekifaananyi kye okiraba either mu bifaananyi oba mu vidiyo nga ne wansi kuliko ebigambo ebinnyonnyola minisita bye yakoze. Kati kibayita istinsakh, inna kunna nastansikhu ma kuntum ta'malun, twakubanga ebifaananyi nga bwe tuwandiika n'okuwandiika ebyo bye mwali mukola. Kati ensonga yonna kasiteebanga esusse ew'omulamuzi nga nkulu nnene egezze okugiwa ewandiikibwa kiraga obwenkizo bwakyo, kiraga obunene bwakyo, kiraga okubeera nti yanjawulo. Kati Allah yagamba kutiba, teyagamba furidwa. Kutiba muwandiikiddwako ku mmwe okusiba. Olw'ensonga nti kugenda balondoola okusiiba okwo ebbanga lye munamala nga muli balamu, buli mwaka ne gutuuka omuddu aba alina okukola ki? Okusiiba. Teeka kugamba eppandiike kama kutiba ala alladhina min qablikum, nga bwe kwawandiikibwa ku baabakulembera abaabasooka. Aya eno nze mba ngivuunula ndabamu okusaasira kwa Allah subhanahu wa ta'ala gye tuli n'okubeera nga aleera emitima gyaffe ensonga yonna gy'aba atugamba. Singa omuzadde oba omusomesa yenna aba alina kyakulagira, naga mwana wange oba muyizi wange oba mutabani, ensonga eno gye nkulagira nno mbadde njagala walikoze booti ne booti ne booti, olaba ne bali banno bolowooza nti tebaakoze, nabo baakoze. So kakati naawe bw'onaakola ojja kubeera bwoti. Omuntu oyo aba akwagala era aba akwagaliza, era omutima gwo aba agulongoosa obeere kwagamba kiraga okusaasira n'okwagalwa eri omuntu oyo aba akulagira. Kyaba akulagidde yadde ng'ayinza okuba ne kapasite ejja obuzzi n'agamba kola bwoti, ng'ate osobola okukola oba ng'olina okukola, naye omuntu oyo bw'abanga asoose kukugamba nti nedda please walikoze bwoti, tolaba ne bali bolaba nti olowooza batudde butuuzi oba olowooza bagenze bugenzi, nabo kino kyeggamba okukola basoose kukikola. N'atakozesa maanyi ge, n'atakozesa buyinza bwe, n'atakambuwalira yanjawulo, omuntu oyo aba akwagala. Kati nze aya eno ngirabamu okuba nti Allah subhanahu wa ta'ala atwagala, kubanga yaligambye furidwa wa kutiba alaykum as-siyam la'allakum tattaqun, naye n'atugamba kama kutiba ala alladhina min qablikum, nga bwe nakulalika. Saagadde kiba kitegeeza mmwe mwekka kubanga waliwo abantu abalowooza nti okusiiba kuno kibonerezo. Waliwo abantu abalowooza nti okusiiba kuno Allah ayagala kukaluubiriza bantu ba Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Statement ebanfu, bal abantu ba Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah yatwagala nnyo era n'abeera nga yateerawo seasons, nga season ezo emirimu gye tukoleramu, emirimu egyo Allah subhanahu wa ta'ala agikubisaamu. So Allah subhanahu wa ta'ala najjanga atulera kama kutiba ala alladhina min qablikum, nga bwe nakulalika, nga bwe nalalika okusiba ku bantu ababakulembera ababasookawo. Era Allah subhanahu wa ta'ala ekiraga nti yayagala nnyo omulembe gwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam guno, lamma kanat a'maruna qasira, obuwangazi bwaffe bwe bamala okubeera nti bumpi kwa Nabbi sallallahu alaihi wasallam yagamba ti a'maru ummati ma baina 60 wa 70, ti obuwangazi bw'abantu bange buli wakati wa myaka 6 na myaka 7. Kasoyingira 5-6 manya nti gwe oli mu evening hours, sawa yonna okola ki? Osiibula. Kati Allah subhanahu wa ta'ala atenga bw'obanga wetegereza emirembe gy'abatukulembera abasooka, teseemu najuulirako, simanyi butuufu bwayo nnyo, naye najuulirako nti ku mulembe gwa Nabbi Nuhu alayhi salatu wassalamu yasanga omukyala, ng'omukyala oyo akaaba ng'omwana we afudde. Namugamba ki ekikkaabya? Nti omwana wange afudde. Nti abadde n'emyaka emeka? Nti abadde n'emyaka 3. Tadde n'emyaka 3, abadde akyali muto. Nabbi Nuhu n'amugamba nti naye nno waliwo abantu abagenda okujja, ng'ekimukaabya ku myaka 3 omwana abadde akyali muki? Abadde akyali muto, abadde akyali. N'amugamba waliwo abantu abagenda okujja ng'obuwangazi bwabwe myaka 7 ku myaka 6. N'agamba nti wallahi singa
omulembe ogwo gunsangawo sisobola kuva mu kisiikirize kya muti. Yali ategeeza nti sisobola kuva wendi okujjako nga ebbanga lyonna nsiiba ntendereza nga nsula ntendereza Allah subhanahu wa ta'ala emyaka egyo enkaaga giggweko ginsange nga ndi mu kutendereza nfe nga Allah subhanahu wa ta'ala nfiiridde mu kumutendereza. Naye ffe abalina enkaaga abawangaala 3 abawangaala 2 15 tulina obudde bungi bwe tumala mu kujeemera Allah subhanahu wa ta'ala. Lidhalika Allah subhanahu wa ta'ala bwe yayagala okubeera nga omulembe gwaffe guno agwawula ku mirembe emirala yatuleetera seasons ze tukoleramu emirimu tuvuganye n'abantu abali ng'emyaka 3 aba akyali muvubuka aba akyali mwana. Tuvuganye n'abantu bali Nabbi Nuh alayhi salatu wassalam Allah yamutuma n'akoowola abantu yagaa nti emyaka 1000 sanatin illa 50 ama kiba kitegeeza nti yakoowola abantu emyaka 95. Yagamba nakoowola abantu emyaka 1000 okujjako emyaka 5 kiba kitegeeza nti yakoowola abantu emyaka 95. Kiba kitegeeza nti yawanga yakoowola abantu emyaka 95 nga mwalimu abaali bamusinga obukulu n'abaali benkana naye. Obuwangazi obwo Allah abantu abo yabawanga obuwangazi bungi. Kati ku mulembe guno Allah subhanahu wa ta'ala najja n'atuleetera seasons ez'enjawulo ng'emirimu gye tukoleramu yudaaf. Allah subhanahu wa ta'ala agikubisaamu. For example mu Ramadan Allah subhanahu wa ta'ala naga nti inna laylatul qadr khayrun min 1000 shahr. Mulimu olunaku ng'olunaku lumu khayrun min 1000 shahr. Lulimu omuntu nga kasita Allah alumuwa abalibwa nti amaze emyaka 1000 ng'ali awo asaala asaddaaka akola hijja akoleramu emirimu emirungi mu lunaku lumu. Ekyasa Allah ajiwa abantu ba Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallama n'agamba nti man sama ramadana imanan wa ihtisaba ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Kusiiba busiibi mwezi gumu bwe guti Allah akusonyiwa amazambi gwe wakulembera okubeera ng'okola. Nabi sallallahu alaihi wasallam n'atugamba mu hijja bw'ogendayo nti hijja Allah n'agikkiriza oddayo kayawmun waladatka ummuka nga maama wo olunaku lwe yakola ki lwe yakuzaala. Ebyo byonna Allah subhanahu wa ta'ala abituwa ku mulembe guno tusobole okubeera nga tuvuganyaako n'abantu bali. Man jaa bil hasana bwe kasita okola ensonga emu yokka falahu 10 amthaliha oyine Allah subhanahu wa ta'ala akuwaamu empeera 10. Mu Qur'ani eyo gye mulaba Allah n'agituwa nga kye kitabo kiyassa ku mulembe guno naye ng'omuddu kasita asoma man qaraa harufan wahida kasita osoma ennyukuta emu Nabi sallama yagamba nti oba n'empeera 10. Basahaba ne bamugamba nti ya Rasulallah kyogamba nti empeera 10 ziri alif laamu miimu ezo 10 n'abagamba la bal alfu empeera 10 laamu empeera 10 ne miimu empeera 10. Kakati takhayyar bwe kuba mwakafaananyi nga singa Allah subhanahu wa ta'ala akuteeka mu bantu abajeemulukufu n'obeera nga Qur'ani ogiteeka ku mutima gwo ng'ogisoma buli lunaku ne woba osomayo peegi 2 kuliko ennyukuta mmeka. dhalika alkitabu la rayba fihi hudan lilmuttaqin alladhina yu'minuna bilghaybi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Nyukuta mmekaawo nga buli nyukuta ofuna 10. Kati Allah subhanahu wa ta'ala obuwangazi waffe bwamala okubeera nga bumpi Allah subhanahu wa ta'ala yatuterawo seasons ze tuba tukoleramu emirimu tusobole okuvuganya nabali Allah be yawa obuwangazi obunene kyovula mulimu Ramadani ono. Allah subhanahu wa ta'ala agamba nti kama kutiba ala alladhina min qablikum atulera emitima atuwulira si kibonerezo kyembawa bwe kiba kibonerezo kale nakibonereza nakyabalala si emu abasoose naye ng'ekyo kikolebwa ku muntu akwagala yadde ng'ate aba alina obusobozi okusobola okukaka n'agamba ekigambo kyange kibeera kimu si kiddamu kola bw'oti naye n'akunyonyola naga kola bw'oti nga kiba kitegeeza nti omuntu oyo akwagala oba akwagaliza birungi. Kati Allah atwagala ate atwagaliza birungi era n'atugamba n'empeera enaavaamu si kubalagira bulagizi mu male gasiiba la'allakum tattaqun. Bwe munaasiiba nga musiibye ku lwange ne musiibe ebituufu njabba wattakuwa njabba okutya Allah subhanahu wa ta'ala
mu tafsiri oba mu Qur'ani Allah waba mu lulimi olwarabu la'alla kitegeeza oba olyawo naye mu Qur'ani la'alla kiba kikakasa singa Allah subhanahu wa ta'ala aganti la'allakum tattaqun oyenna anaasiba nga imanan asiibirwa bukkiriza nti akkiriza nti anzikiriza nze Allah subhanahu wa ta'ala wa ihtisaban era nga asubira nti nzaagera omuwa empeera mu kusiiba kwe Allah subhanahu wa ta'ala yagamba nti omala okusiiba ng'osiibye ng'enniya eri bwetyo oyina okuyingira mu lunyiriri olw'okutya Allah subhanahu wa ta'ala mu bufunze okutya Allah subhanahu wa ta'ala kyekirwaki Allah yakisembyayo yaligani la'allakum tuflihun mujja kwesiima la'allakum tudkhuluna aljanna mujja la'allakum nenaga la'allakum tattaqun mujja kubeera nga muyingira mu layini y'okuntya Allah subhanahu wa ta'ala attaqwa okutya Allah subhanahu wa ta'ala yensonga Allah subhanahu wa ta'ala giyalamira nayo emirembe egyatukulembera egyasooka Allah yagamba nti walillahi ma fi samawati wa ma fi al-ard walaqad wassayna alladhina utul kitaba min qablikum wa iyyakum an ittaqullah nti Allah subhanahu wa ta'ala era nga bweri enkola ye nti omuddu asooka tutulera mitima gyaffe na tutegeeza nti atwagala yagaa walillahi ma fi samawati wa ma fi al-ardi buli kimu kye muliko kuno ku nsi buli kye mulaba kye mutambulirako mu mmere gye mulya mu byebagalwa bye mulimu mu bisulo bye musulamu ebirungi byonna byange naye walaqad wassayna alladhina utul kitaba min qablikum twalamira bannanyini bitabo bayahudi n'abanaswara babeera bategeeza wa iyyakum nammwe abantu ba Muhammad sallallahu alaihi wasallam anittaqullah okubeera nga mutya Allah subhanahu wa ta'ala naye Allah n'agamba nti wa intakfuru bwe munaaba temuntidde fa inna lillahi ma fi samawati wa ma fi al-ard eraddamu ti byonna bye muliko bye munjogerako byange wa kana Allahu ghaniyan hamida Allah subhanahu wa ta'ala kubadda mugagga ate yatenderezebwa era yalina okutenderezebwa nadamu naga walillahi ma fi samawati wa ma fi al-ard wa kafa billahi wakila era ebiri ku nsi byonna bye muliko bye mutambulirako ne mutategeera ne mutantegeera byonna bye mukolerako byange mumwe nnyini buli bange nammwe ne bye muliko byange wa kafa billahi wakila era omuddu yalibadde nga kimumalira okubeera nga wa Allah subhanahu wa ta'ala gye yeesigamira n'agamba Allah nti iyasha yudhihibikum ayyuha nnas bwe munaabeera nga muganye okubeera nga muntya mu butuufu bw'okuntya yudhihibikum nja kubajjawo wa ya'ti bi akharin mbeere nga ndeeta abaddu abalala wa kana Allahu ala dhalika qadira ekyo Allah subhanahu wa ta'ala agamba nti kisoboka gyendi ate era nga kisoboka ku lw'ensonga tiye bw'ayagala ensonga agamba kun fayakun agamba bugambi ensonga nti beera nekibeera beera nekibeera so okutya Allah subhanahu wa ta'ala Allah kwe yasembyayo mu aya y'okuba nti atulamirako okusiiba nti kugenda kuleeta okutya okumutya mu mitima gyaffe kitegeeza kubeera nga huwa adaa'u maftarada Allahu alaina kwe kubeera nga tussa mu nkola buli kimu Allah subhanahu wa ta'ala kye yatulalikako wajtinabu ma nahana Allahu anhu n'okubeera nga twewala oba tweziyizaako Allah subhanahu wa ta'ala bye yatugaana musajja omu munnamalungu yajja wa Abi Hurayra n'amugamba ya Aba Hurayra Abi Hurayra mpulira abantu bagamba taqwa unasun yaquluna taqwa ma taqwa okutya Allah subhanahu wa ta'ala kyeki n'amubuuza Abi Hurayra manyi Abi Hurayra yali musajja mugezi nnyo oba ekimu kukiraga ku bugezi bw'abamanyi abo Allah basiime kwe kubeera nga asobola okuddamu ansa nga kibuuzo bw'omubuuza ekibuuzo asobola okuddamu ansa nga naye akubuuza kibuuzo yamubuuza omusajja nti hal akhadhta tariika shawka wakwatako ekkubo nga lirimu amaggwa oba law akhadhta tariika shawka kaifa tasna obanga okutte ekkubo nga lirimu amaggwa okola otya oba kaifa tasna okola otya singa obanga okutte ekkubo nga lirimu amaggwa omusajja n'amugamba nti kasartu anhu amaggwa ago nga temawo awadaltu obanga yita wala
nembeera nga ngakola ki ngeewala galeme kubanga gantuusaako obulabe. Abi Hurayra namugamba nti hatha huwa taqwa, kyekyo kibayita okutya Allah subhanahu wa ta'ala, kwe kulaba ensonga yonna Allah subhanahu wa ta'ala gye yakugaana nobanga ogiyita wala oba bwoba ogirinako obusobozi n'ogijjawo. Wal akhs sahih nti ate era kwe kubeera nga ossa mu nkola ensonga yonna Allah subhanahu wa ta'ala gye yabeera nga akulaalikako oba gye yabeera nga akulagira. N'olw'ensonga eyo okusiiba kuno kusembeza omutima eri Allah subhanahu wa ta'ala. Omuddu n'abeera nga atya Allah subhanahu wa ta'ala, omuddu n'abeera nga ajeemuluka eri amateeka ga Allah subhanahu wa ta'ala. Kyova olaba ng'okusiiba kuno we kutuuka ababbi balekeraawo, abaddiiru enkyamu ne bazirekeraawo, abanywi b'omwenge ne balekeraawo, abanywi ba sigala ne balekeraawo, abassi ne balekeraawo. Lwaki? Nti okusiiba kuno kulina atharu gye kubateekako, okusiiba kuno kulina effect gye kuteeka ku mutima. La'allakum tattaqun, kyekyali kitegeeza nti okusiiba kuno kuleetako effect ku mutima nobeera nga ojeemulukira Allah subhanahu wa ta'ala n'oteeka n'amateeka ga Allah subhanahu wa ta'ala mu nkola. Sinakindi kyokka, tekikoma bukomyawo. Okusiiba kuno tekulinga emyezi emirala, kukyusa Ramadani akyusa system mu nsi n'akyusa ne system mu ggulu, akyusa system mu nsi. Olw'ensonga Nabbi sallallahu alaihi wasallam yagamba nti idha dakhala Ramadan, omwezi gwa Ramadani bwe guyingira, Allah subhanahu wa ta'ala shayatini zonna aziteeka ku nkoligo n'abeera nga azisiba kuno ku nsi. Ate mu ggulu Nabbi sallallahu alaihi wasallam yagamba nti futihati abwabul jinan wa abwabul janna, emiryango gy'eggulu gyonna giggulwa mu kisiibo ne watasigalawo mulyango gwonna okuggyako nga gugguddwa. Ate kuno ku nsi tukirabye nti shaytan nezibeera nga zikola ki? Nga sufidat, zisibibwa oba zikaligibwa ku nkondo. Ekyo Allah subhanahu wa ta'ala takikola okuggyako nga akikola mu Ramadani, mu mwezi guno gwa Ramadani gwokka. N'olw'ensonga eyo omuddu yenna asigala ng'ojeemera Allah subhanahu wa ta'ala nga ne shayatini bazisibye, nga n'emiryango gy'eggulu oba gy'ejjana miggule, oba oliko ensonga ennene, oba oliko obujeemu buba bwa waggulu nnyo. Mpozi n'okutangazaamu katono awo nti shayatini zino ennene Allah subhanahu wa ta'ala zaasiba, naye mulimu bukhannansi obutonotono obusigalawo nga bwenjeera. Era kyobalaba ng'omuntu talina kubeera nga yeesulawo ogwannagamba ku adhikaari, talina kubeera nga yeesulayo ogwannagamba kubeera nga ayitiriza nnyo Allah subhanahu wa ta'ala amukengeriza shaytaani, kubanga bushaytaani obuto bwo bubeeramu nga butaayaaya. So n'olw'ensonga eyo ekimu ku nataij oba results eziraga ti okusiba ku Allah subhanahu wa ta'ala akukkiriza oba kweleese effect ku bulamu bwo oba mu mutima gwo, kwe kubeera nga okyusa mu nkolayo nobeera nga omutima gwo gukola Allah subhanahu wa ta'ala, oguwaayo gukole Allah subhanahu wa ta'ala byayagala, era nobeera nga omutima gwo ogwewaza Allah subhanahu wa ta'ala byabeera nga atuziiza. So kyekyo gwe mulamu omukulu ogw'okubeera nga Allah subhanahu wa ta'ala yatulalikako okusiiba, era tulina okukola ki? Okusiiba. Mu bufunzo bw'ekika ekyawaggulu, ani anaasiiba? Tukimaze okukitegeera nti omugenyi oyo yajja essaawa yonna akoze eki? Atuuse. Era nitumanya nti omugenyi watteeka era ekiraga obwatteeka bwe y'emu ku mpagi ez'obusiraamu enkulu ennyo. Ate ne tukitegeera nti empagi singa eva ku kintu kyonna tekisobola kubanga kisigala kyekimu nga bwe kibadde nga kirina empagi eyo. Bwebanga nnyumba nga eri ku mpagi 5 ne mumenyako empagi emu, ennyumba eyo gavumenti esooka ne bagamba nti ekizimbe temuddamu kikolerako era ekibagoba nako, era ne nannyini kyo bwe bamusanga ng'akibakako kibeerako bayinza n'omusiba olw'ensonga ayagala alagajjalidde obulamu bw'abaki
bw'abantu. Empagi emu yakoze eki? Yavuddeko. N'olw'ensonga eyo tumaze okukiraba nti empagi y'amaanyi era yankizo muzimu ku mpagi eziyimirizaawo obusiraamu. Kaakati baani abanaasiiba oba ani alina okusiiba? Bulombolombo ki obuyimirizaawo okusiiba kw'omuntu? Buli muntu yenna Allah gwe yatonda mu nsi ekisibo bwe kituuka ku lw'okuba kirimu ebirungi bingi asiibe? Nedda, si buli muntu yenna nti alina okusiiba. Omuntu alina okusibeera nga asiiba, abamanyi ba fiqihi bamuteekako obulombolombo 5. Biidhnillahi subhanahu wa ta'ala tujja kugezaako okubeera nga tubuyitamu mpola mpola. Akalombolombo akasooka, omuntu anaasiiba alina okubanga musiraamu, ayakuna muslima. Alina okubanga omuntu oyo anaasiiba musiraamu, era ng'obusiraamu bwe yasiramuka ku lwa Allah subhanahu wa ta'ala, nga talina nsonga yonna lwaki yasiramuka, nga teyasiramuka ng'alina kifo kyanoonya, nga teyasiramuka kubanga ayagala mukyala naga mukyala kemufunye n'ebyobusiraamu kati sikyayagala, nga teyasiramuka kubeera nga waliwo kaddiiru ke bamubalidde, naye nga yasiramuka ng'asiramuse ku lwa Allah subhanahu wa ta'ala. Ayakuna muslima. Era obusiraamu obwo tulina okusaba ennyo Allah subhanahu wa ta'ala abutuwangalizeeko era abututtireko. Ya ayuha alladhina amanu ttaqullah haqqa tuqatihi wala tamutunna illa wa antum muslimun. Allah yagamba ti abange mmwe abakkiriza muntye obutuufu bw'okuntya, wala tamutunna illa wa antum muslimun, era temutuusibwangako okufa okujjako nga muli mu bantu abasiraamu. Kiba kitegeeza nti obusiraamu Allah okumanya obunene bwabwo okubeera ng'omuntu alina kusiramuka lwa Allah subhanahu wa ta'ala ye fayiro yokka egenda okuba nti ye fayiro yokka egenda okubikkulwa ku lunaku lw'enkomerero yegera kuba ya busiraamu. Fayiro enajjanga kubanga mu fayiro omwo bwe bubanga bwe busiraamu mwe mugenda okubeera emirimu egy'obusiraamu. Kati anajjanga fayiro y'obusiraamu tagirina, nga ku kipapula kyekuwandiikiddwako ddiini ndala, tagenda Allah subhanahu wa ta'ala kutunula mirimu gye, era tagenda mubala, era tagenda kubeera na mubbaliro, agenda kuyitawo buyisi. Allah agamba nti waman yabtaghi ghayra al-islami diinan falan yaqbala Allahu minhu. Oyo yenna anajja n'eddiini endala ng'eddiini eyo si busiraamu, Allah subhanahu wa ta'ala tajja mubalako kubeera nti tajja mubalako nsonga yonna, era tajja kukkiriza mirimu gye gye yakola nga tagikoledde mu ambuleera ya busiraamu. So ayakuna muslima lillahi rabbil alamin, alina okubanga musiraamu ng'obusiraamu bwe yasiramuka ku lwa Allah subhanahu wa ta'ala. Abamu muffe nabadde mpuliriza omusomo gwa Sheikh Salim Bosa aina ekigambo ekizampo gye yaleese nga wallahi abantu abasinga obungi tuleeta omuzannyo mu ddiini, ng'abamu muffe tuddira ne tufuna bakwano baffe, oba abamu muffe tulina mikwano gyaffe abatali basiraamu, kati ffe ne tuba nga twagala okusiiba kuno tumanyi nti tulina okusiiba nga tuli basiraamu, naye kusiiba kuno kunkalubiriza, kanfuneyo mukwano gwange atali musiraamu ansiibireko. Oba abamu mu baabo ate mulimu abamu era mu bo mu batali basiraamu beegomba nnyo mwana wattu enkola y'obusiraamu olw'emigaso egirimu mu kusiiba. Abasawo batugamba nti okusiiba okwo kulina omugaso munene nnyo ku bulamu olw'emigaso emirala egirimu mu kusiiba. N'agamba nti mbadde njagala kukusiibirako, naawe n'omugamba nti okay, nze kankwate 15 ezisooka, gwe okwate 15 ezisembayo. Ekyo tekikkirizibwa olw'ensonga alina okusiiba. Akalombolombo akasooka kagamba nti ayakuna muslima, alina okubeera nga musiraamu ng'ali mu ddiini ya busiraamu, nga yayatula ti ashhadu an la ilaha illa Allah wa ashhadu anna muhammada rasulullah. Wano nno era waliwo tasaulat, waliwo obuntu bwetuyinza okwebuuzabuuza. Musiraamu naye mwononefu, musiraamu naye mubbi, musiraamu naye agenda mu banka, musiraamu naye
ebyo byonna kasitaba nga yagamba nti ashhadu an la ilaha illa Allah wa anna muhammadan rasulullah okusiba kuba kumaze okumukakatako era okusiiba kuno kyekwagala kubeera nga kwoza omutima gwe ku mirimu egyo gyakola abeere nga agivaako kyekireetesa okusiiba kuno. So gwe n'omusiraamu ng'obadde weerabamu obukendeevu obw'ekika ekyawaggulu, gwe n'omusiraamu ng'obadde okola ddiiro ezitakkirizibwa, gwe n'omusiraamu nga naawe obadde okimanyi nti byokola Allah yabigaana, Allah subhanahu wa ta'ala n'akuwa chance n'osangibwawo okusiiba omwaka gwonna, oba kanjogere guno gwe tuliko n'osangibwawo okusiiba kuno kwe tugendamu, weenenye Allah subhanahu wa ta'ala emirango gy'okwenenya always gibeera miggule. Era olitakulimba nti kakati gwe omubbi ogenda kusiiba ki? Biri bibiri, gwe omubbi ogenda kusiiba ki naawe omubbi osiiba ki? Kiba kitegeeza omubbi osiiba ki? Wasiibye ate osigadde obba, wasiibye tosaala, naye wagamba nti kati gwe atasaala ogenda kusiiba ki? Kiba kitegeeza nti tuli ku mukaddima tuli ku njegoyego za kuyingira Ramadhaani. Naye bwe batwogera ku kusiiba nga atasaala waali, oli n'amubuuza nti kati gwe atasaala va naawe, bwe tuba twogera ku Ramadhaani gwe atasaala vaawo, kubanga tetumanyi kyogenda kusiiba. Aba akyalina chansi ya Allah subhanahu wa ta'ala okubanga omuddu oyo singa asangibwawo Ramadhaani, Allah ajja musonyiwa era tumukubiriza asiibe, ajja kuyingira mu la'allakum tattaqun. Allah subhanahu wa ta'ala ajja muwa okubeera nga amutya, atandike okukola emirimu Allah gyayagala, atandike n'okukola n'okuleka Allah bye yagaana. Era abamu ffe taksiraati zaffe, obukendeevu bwaffe obwo ffe nnyini tubuteeka ku minzaani nga n'abantu abalala tebannaba buteekako. Waliwo abantu abalala nga ajja n'agamba nti ekituufu osusse ekkomo, naye ate mu ffe era mulimu mu ffe nnyini olina ajja n'agamba naye kati neyeebala n'agamba naye kati nze bye nnaakakola, natta gundi n'enziba gundi, twabba kontayina ya kino, okitegedde, twabba ettaka lya gundi, okitegedde, ekizimbe kyali kirina kuba kya gundi naye twamufutyanka mu kkooti nawaayiriza gundi. Byonna byonna ogenda okubeera nga obibala bwoti, ekituufu ng'olaba ne bwe nnaasiiba Allah ayinza obutansonyiwa. Ngenda kuwa bushira, ngenda kuwa essuubi w'essanyu ne kisso emu ey'omusajja eyayitirira mu kwonoona, nga n'okuyitirira mu kwonoona erimu ku zambi eriraga obunene bw'okwonoona kwe kutta. Omuntu kasitatta aba akoze ezambi eddene nnyo. Amazambi amanene mangi, mulimu okwenda, mulimu okugenda mu riba, mulimu okukola shiriki, mulimu okukola ki. Naye omuntu akoze shiriki aba akoze ezambi eddene nnyo, kubanga era ebiseera ebisinga omuntu ono abantu bano abatta batera okubanga beeraguza, bayita ebyo mu kweraguzalaguza. Kati omuntu ono asse bidhaati, asse oba ayitidde mu shiriki, oba ayitidde mu ki, oba ayitidde mu ki, aba akoze ezambi eddene ennyo eritagambika. Agamazambi abiri, mazambi amanene mangi naye ezambi lya shiriki ddene nnyo olw'ensonga lyoli kujjira ddala mu busiraamu nobeera nga tolina kyogenda kola ng'okikola ku lwa Allah. Ate lino eryokutta liba lizanyidde oba ozanyidde ku musaayi allati harrama Allahu illa bilhaq, Allah gwe yagaana okuyiwa okujjako nga oguyiwa ku mazima. Naye omusajja yatta abantu 99. Hadithi Nabi sallama abatunyumiza nti sahaba atunyumiza kana fi man kana qablakum rajulun, tuwaliwo omusajja oyo yatta abantu 99. Bw'amala okutta abantu 99, fabada yasalu an a'lama ahli al-ardi, n'abeera nga atambula. Fabada yasalu an a'lama ahli al-ardi, atambula anoonya omumanyi gwasobola okubuuza ku nsonga ze oba ku mpangaala ye. Fadulla ala rajuli rahibin, ne bamulagirira eri omusajja omunaddiini. Arrahib ye muntu abeera nga musajja munaddiini, ateeka amateeka ga Allah subhanahu wa ta'ala mu nkola, akola emirimu empagi zonna ettaano azituukiza, naye nga si mumanyi. Waliwo enjawulo wakati w'omunaddiini n'omumanyi. Kati ne bamulagirira ew'omunaddiini. Bwe yatuuka ew'omunaddiini n'amugamba nti inni qataltu 99 nafsa,
nzise abantu 99 fahalli min tauba Allah subhanahu wa ta'ala ayinza okunsonyiwa musajja n'amugamba ntajja kukusonyiwa osse 99 nga ate yagaana omu tajja Allah kusonyiwa fakatalahu fakammala bihi 100 omusajja ono n'amutta najjuza omuwendo gw'abantu 100 mu kutta naye omutima ne gusigala nga gumulondoola ekintu ne kisigala ng'omutima gumugamba genda weenenyeze Allah genda weenenyeze Allah n'asigala ng'era akyanoonya an a'lama ahli al-ardi okubeera ng'anoonya omuntu omumanyi mu kitundu kye yali awangaaliramu fadulla ala rajuli alimin ne bamulagirira eri omusajja omumanyi n'amutambula n'amutuukako n'amugamba nti inni qataltu 100 nafsan nzise abantu 100 fahalli min tauba Allah ayinza okunsonyiwa omusajja omumanyi yamugamba nti waman tahulu bainaka wa baina tauba jiji ki eririwo wakati wo ne wakati w'okwenenyeza Allah subhanahu wa ta'ala n'amugamba naye abantu b'ekitundu kino wooli bakumanye nti oli mwononefu bakumanye nti oli musi obadde ojja otta abantu baabwe intaliku ila al-ardi kadha wa kadha bawano genda ofuneyo ekitundu ekirala ewawangaalira abantu osinze Allah subhanahu wa ta'ala n'abantu abasinza Allah eyo taliku ila al-ardi kadha wa kadha fa inna biha unasun ojja kusangayo abantu ya'buduna Allah abasinze Allah subhanahu wa ta'ala fa'budu Allah ma'ahum osinze nabo Allah subhanahu wa ta'ala omusajja anoyirira okuba nti akwate kuba agenda yenenye for example njajjukubira ku luguudo lw'e Masaka kuba gyenva aba atandika okutambula atuuse ng'ebusega malayika 2 ne zijja malayika ya ebibonerezo ne malayika y'okusaasira nga zikaayana nga zigamba nti omuntu ono malakul mauti bwe yajja okuba nga emujjamu omwoyo nga malayika y'ebibonerezo erina okumutwala oba malayika y'okusaasira erina okumutwala malayika y'ebibonerezo ng'egamba nti innahu lam ya'mal khayran qat omuddu ono takolangayo kantu konna kalungi malayika y'okusaasira ng'egamba nti innahu jaa taiban muqbilan biqalbihi omuntu ono yazze nga zze taiban ng'omutima gwe gumaliridde muqbilan biqalbihi taiban yazze nga zze kwenenya nga muqbilan biqalbihi nga okwenenya okwo kubiiridde ddala ku ntobo y'omutima nga mumalirivu kubeera nga aleka buli kimu kyonna kyabadde akola nga Allah takyagala malayika ziba zikyali awo zikyakaayana malayika endala nejja Allah n'asindika malayika endala nezigamba nti qiisu ma baina al-ardain fa idha ayatuhuma adna fa huwa lahu mupime wakati wa distances ebbiri gy'abadde anaatera okutuuka malayika ejja okubeera nga emutwala kiba kitegeeza nti bw'abanga bwetusanga nga abadde yakatandika okutambula eno malayika y'ebibonerezo yemutwala kubanga abadde tannatuuka gy'agenda bw'abanga abadde anaatera okutuuka kiba kitegeeza nti malayika y'okusaasira yemutwala olw'ensonga nti abadde anaatera okutuuka gy'agenda okwenenya faqaasu fawajaduhu adna ila al-ardi allati arada bagenda okupima basanga ali mpugwe nga naatera okutuuka e Masaka okuba nti yenenya ekyo Allah subhanahu wa ta'ala yakikola olw'ensonga nti omuddu ono jaa taiban muqbilan biqalbihi ya okufa kwa musanga ng'ali mu kkubo ng'amaze okuba nga enniya agiteeka ng'amaze okuba nti yeeyambuddeko engoye ez'ebikolo bulijjo byakola ataddeko engoye empya eza safaari okuba nti agenda kubeera nga yenenyeza Allah subhanahu wa ta'ala era Allah subhanahu wa ta'ala n'asembeza ekifo gye yali alaga malayika z'okusasira ne zimutwala n'olw'ensonga eyo tufunamu nti ffe ababadde balowooza nti twonoonye nnyo tukoze bingi Allah takyasobola tusaasira Allah abanga akusaasire n'akusanzaawo Ramadaani eno emu bweti oli wa mukisa era teweejajinga oba tokkiriza bantu kujajinga Allah subhanahu wa ta'ala bakuwadde chance wenenye onaabe otukule Ramadani ejje kusange ng'oli mutukuvu osanga Allah subhanahu wa ta'ala ajja kujikkiriza obeerenga osonyiddwa byonna byonna byakulembera okukola Allah agamba nti walladhina la yad'una ma'a Allahi ilahan akhar
ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا. الله يقمت والذين لا يدعون مع الله إلها آخر أبونا أبتغتكنا الله سبحانه وتعالى مكمسينزا نبتسينزا الله سبحانه وتعالى نبمغتكو نبتيتبا منقل يشركي نبتيرغوزا ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق إيرا نبتيتبا مكبانتي bayiwa omusaayi ekyeyononere ne bateetaba mu kutta bantu Allah be yaziizaako okuba nti battibwa okujjako nga babattidde ku mazima. Wala yaznun ne bateetaba mu bikola bya bukaba ne batayenda. Waman yafaalu dhalika yalqa athama, oyo yenna anaakola ebyo Allah byasoose okwogerako ajja kusanga nga ali mu bantu aboononefu era ajja kubeera n'amazambi. Allah yagamba nti yudha'af lahu al'adhabu yawma al-qiyama wa yakhludu fihi muhana. Era omwoyo yenna anaabanga akola ebintu ebyo n'ateenenya n'afa, Allah subhanahu wa ta'ala ajja kubeera nga yudha'af lahu al'adhab, amukubisiza ajja mu ebibonerezo nga bya promax yawmul qiyama ku lunaku olw'enkomerero. Wa yakhludu fihi muhana, abibeeremu abiwangaaliremu nga muhana ng'ate munyomoofu. Allah n'agamba illa man taaba, okujjako oyo yenna man taaba aneenenya wa amana nakkiriza najemuluka wa amila amalan saliha nakola emirimu emirungi wa amila amalan saliha nakola emirimu emirongoofu. Waliwo emirimu ndoza kyanjawulo, waliwo emirimu emirungi n'emirimu emirongoofu. Omuntu asobola okukola omulimu nga mulungi naye nga si mulongoofu, naddala nga tegulina ikhlas. Osobola okugukola Allah n'atagukkiriza yadde nga muki mulungi, naye omulimu omulongoofu gutera okuba nga gwalina ikhlas. Allah subhanahu wa ta'ala asooke alyoke agukole ki agukkirize n'akola emirimu emirongoofu. Allah yagamba nti faulaika yubaddilu llahu sayyi'atihim hasanat. Allah yagamba nti omuddu oyo ebibi bye mbikyusa n'embifuula birungi. Subhanallah. Allah teyagamba nti faulaika yaghfiru llahu lahum, nti Allah subhanahu wa ta'ala abasonyiwa, nedda. Faulaika yubaddilu kwe kubeera nti wabadde ebibi Allah ajjawo ebibi ebyo n'ateekawo birungi. Wa kana Allahu ghafuran rahima, Allah subhanahu wa ta'ala kubadda musonyi rahima ate musaasizi. N'olwensonga eyo yenna abadde alowooza nti ayonoonye, yenna abadde alowooza nti afusse ekkomo, okyayina chansi tokutukawo na kusaasira kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala ajja kusaasira. Vaayo saawa zino engatto zikuba eddagala, engoye zigolole, obeere nga z'olimu ozijjamu ez'okwedibaga z'obadde mu byokola byonna obireka obiteeka ebbali, oyambale engoye empya, olinde omugenyi nga Ramadani omuyingire, osabe Allah subhanahu wa ta'ala aleme kuzza mu mbeera gy'obaddemu ey'okubeera nga omujeemera. Allah subhanahu wa ta'ala ajja kukuwa enkomerero ya aya gye yatugambye la'allakum tattaqun. Oba oli awo la'allakum tattaqun shaddaki Allah subhanahu wa ta'ala ajja kubeera nga abawo okumutya. Kakati omuddu yenna takumalaamu amaanyi okubeera nga agamba nti gwe kati osusseko Allah tajja kukusonyiwa. So tubadde kalombolombo kaffe akasooka nti ayakuna muslima, muddu alina okuba nga musiraamu, alina okusiiba. Toyina kukkiriza muntu agamba mukankusiibireko, ate nawe atali musiraamu ne bwoba oyagala nnyo okusiibako tekujja kubeera nga kukugasa. Era abasiraamu abalya mu kisiibo nga temulina nsonga, Allah subhanahu wa ta'ala ajja kubabonereza, era mugenda kuva mu kisiibo nga temusonyiyiddwa kubanga temwajeemulukuse. Akalombolombo akokubiri ayakuna mukallafan, omuddu oyo ateekwa okuba nga mukallaf, ng'alina obusobozi, nga
mukulu nga ate ategeera nga alina amagezi nga si mulalu, ayakuna mukallafan ateekwa okuba nga si mwana muto nga mukulu, muntu mukulu akuze. Naddala kati nga for example mu constitution yaffe ye Kampala omuntu abaliwa nti wa 18 naye ate mu ddiini omwana myaka 15 ekitabo wekiviirayo okubeera nti kitandika okubeera nga Allah mubalako emirimu. So kati tetujja kubala 18, tujja kubala gino egyaffe egy'obusiraamu 15 ekitabo wekiviirayo Allah watandika okuwandikako emirimu emiki emirungi n'emibi. So omuntu ayakuna mukallafan ayina okubanga si mwana muto nga mukulu, ate nga ayakuna balighan ayina okubanga nga sahih nga mulamu nga si mulalu, kubanga omulalu Nabi sallallahu alaihi wasallam yagamba ti rufi'a al-qalam an thalathin. Kalamu Allah subhanahu wa ta'ala yajijja ku bantu basatu, yajijja ku mwana omuto mpaka lwakula, n'ajijja ku muntu ayebase mpaka lwazuukuka, n'ajijja ku mulalu mpaka lwaddamu amagezi. So omulalu takkirizibwa kusiiba n'omwana omuto takkirizibwa kusiiba. Naye wano ku mwana omuto waliwo point enkulu nti omwana ono Allah subhanahu wa ta'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam nga bwagamba nti abaana bammwe mubalagira okusaala nga balina emyaka 7. Emyaka 7 tukimanyi nti giba gikyali gya buto, naye abagamba nti mubalagire nga balina 7, bwe batuusa 10 mubakube. Then abatete Nabi Nabi sallallahu akitulagira abateekateeka kubeera nti banatuuke 15 babeerenga bamutaawidina nga bali embeera bagimanyidde ey'okuba nti bajja balina okulagirwa okusaala era bamanyi okusaala. Kiba kitegeeza wano okubeera nti alimu auladakum mubalagire okubeera nga basaala wano, mubayigiriza okubeera nga basaala ne ku 10 okubakuba babateekera 15. Kakati kusiiba sahaba tyomu linnya nderabidde subhanallah yagamba nti kunna nusawwim abnaana, twali tuyigiriza tusiibisa abaana baffe nga bato, naye ng'enjala kasiteebaluma nolaba nti ekituufu ddala emulumye oba najja nagamba maama enjala ennuma, nga tubawaayo akantu akatonotono ke basobola okuba nga beesigamako ne tusiibuluka nabo. Okuyigiriza kulungi omwana ono abeerenga amanyiira nti omusiraamu akola ki, omusiraamu asiiba, kubanga bw'anaatuuka 15 ng'abadde ensonga tagimanyidde agenda kaluubirirwa nnyo, era ojja kulaba ng'okusiiba kuno kumumenya sinakindi ajja kubeera nga akuleka. So n'abaana mu kusiiba tuba tulina yaddenga wano mu kalombolombo mulimu nti omwana ono alina okuba nga aqilan nga baligha, alina okuba nga alina amagezi ate nga mukulu. Obukulu tulina butandikira ku myaka 15 esafha wejjirwayo ne batandika okumuwandikako, katulina okuba nga tujja tumuyigiriza eno mu buto. Aslan wabanga asobola okusiiba n'atakosebwa myaka 8, 10, 11, 13 empeera ezivaamu ate zidda na wa mukadde. Era wano wenkubiriza abazadde mwenna abatwala abaana ku masomero, mulabe abaana bammwe mubatwala ku masomero ki, olw'ensonga nti otwala omwana ku ssomero nga wallahi tebalina programu ya Ramadan, nga tebalinaayo programu yonna ya kulya ddaaku na futaali. Omwana ono ow'emyaka 13 agenda kuwangaala atya ng'alaba banne wali bajjayo emmere ku lunch, nga bajjayo breakfast obuugi, nga bajjayo sapa, bagira kuba sapa etera kuba ya saa 11. Swabulu eyinza okuba ntono, olaba ffeffe nnyini kitamwa okubeera nga abantu abasiibye obaliira emmere mu maaso. Kati olwate oli omwana omuto guwatadde mu ssente ani nga tebalina programu yonna yakusiiba. Kaba kamogo nno kamaanyi, era ensonga eyo tugirivayizinge. Ate mulimu muffe era mu basiraamu ng'omwana bamuteeka mu ssomero nga sirya ddiini, naye nga bo balinamu ensonyi ne bagamba tulina abasiraamu n'abatali baki. Abasiraamu bano nabo balina okupracticinga eddiini yaabwe ng'abalala bapracticinga, ne babateerawo programu y'okuba nti basasulayo ka Ramadani fee n'oyomba. Naye requirements ezitaggwayo ate kati bataddeko ne Ramadani fee, naye bannanga amasomero gatutamye.
naye ng'obwedde ebirala byonna bye bateeka bataddeko sente za swimming, bataddeko sente za touring, bataddeko sente ekitegedde eza music eza MDD music dance and drama ku requirements waba ino ogula engoye ezikola ebyo, naye bagambe Ramadhan fi omuddu n'abeera ng'alaba nti ate kati babbi batandise n'okujweteka ebitakola ki ebitalwa, naye ng'ate musiraamu obeera olyazamanyiza n'olyazamanya n'omwana. Era mbakubiriza nti abaana tubatwale ku masomero ag'abasiraamu, ajja kulaba nga environment yonna yasiibye, talina nawasobola kukola ki kugamba nti okusiba kwamumenye. Abeerako mu nsi z'Abawarabu nti otuuka mu nsi z'Abawarabu nga ssaawa 2, 3, 4, 5, 6, 7 mpaka ku ssaawa 9 oba 8 tosobola kusanga restaurant nga nzigule, era woonoonya ekyokulya ofe ng'oyagala kulya nti mmere ofa enjala. Nga n'abaana ab'amaduuka amalala nti ntunda migaati nabo bennyini baggaddewo beebase, environment eba yakusiiba. Kifaananikirako ddala n'omwana gwe watutte ku ssomero nga ly'abasiraamu, environment eba ya ddiini era eba yakusiiba. Kifaananikirako ddala n'omwana gwe watadde mu ssomero nga essomero eryo lirina abamuyambako mu kumuyigiriza okusiiba. So n'olw'ensonga eyo abaana tubayigirize oba tubateeketeeke babeere nga tebasanga bukalubu mu kusiiba mu maaso. Insha Allah subhanahu wa ta'ala ensonga ziri 5 naye ngenda kukoma ku 3 olw'obudde insha Allah subhanahu wa ta'ala, oba ku 4 biidhnillahi subhanahu wa ta'ala. Ndala tujja zimaliza tunaba tusinkanye. Ensonga esembayo eyokusatu ayakuna qadiran ala sawm, ateekwa okuba omuntu oyo ng'asobola alina obusobozi obusiiba nga si mulwadde ate nga si mulwadde. Era omulwadde ono bamuwa chansi. Allah n'agamba nti faman kana minkum maridan aw ala safarin fa iddatun min ayamin ukhra. Ezo points ziri 2. Ayakuna muqiman, ayina okubanga omuddu oyo mutuuze. Kanzigatte 2. Ayakuna qadiran ala sawm, ayina okubanga asobola okusiiba nga si mulwadde. Ayakuna muqiman, ayina okubanga mutuuze. Kubanga aya zajja Allah yaziddinganya nti faman kana minkum maridan aw ala safarin fa iddatun min ayamin ukhra. Asangibwa mummwe nga mulwadde oba nga mutambuze nga si mutuuze, abeere nga alya. Singa esafaari oba obulwadde buba nga bunaamukosa, abeere nga alya aliwe mu nnaku endala nga amaze okubeera ng'akoze eki ateredde. Kaakati wano mu bulwadde era mwawulwamu ennaku 2. Obulwadde waliwo obulwadde nga bwo tebusuubirwa kubanga buwona, n'obulwadde obusuubirwa okuwona. Kati wano obulwadde obusuubirwa okuwona bwe bagamba nti lya onaaliwa. Obulwadde obutasuubirwa kuwona nga obulwadde bwa ulcers ebiseera ebisinga obungi bukosa kasita buyitirira bumanyi obutawona. Obulwadde bwa sukaali n'endwadde endala ezisinga obungi tusanga nti zitera okubeeza olubeerera. Kati oyo aliisa naye takkirizibwa kusiba, kubanga bw'anaasiiba n'afa aba ye mwennyini nnyini yeesudde mu kuzikirira. Kati ayakuna muqiman, ayina okubanga mutuuze, si mutambuze. Naye omutambuze singa abanga anaasobola mu kutambula tajja kusobola kuba nti asiiba alya. Naye singa yeesanga nga anaasobola okuba nga asiiba, kyekisinga obulungi. Olw'ensonga nti ennaku zino kati omutambuze ensonga zagondamu. Luli bwe batambuliranga endogoyi olugendo lwa myezi 4, olwaleero waliwo ennyonyi okuva n'ogenda e Egypt essaawa 4 ate nga ne mu nnyonyi bakuwaddemu ekyokulya. Genda okulaba nga obanga okyalina amaanyi bulungi n'ogamba kakati nsobola okusiiba, tebagana kukola ki? Kusiiba. Okujjako ng'otuuse e Egypt oba ng'otuuse mu nsi yonna, ate obudde bwayo bumanyi okukyuka, akasana kangi, n'owulira nga enkalamata egenda kutta era gwe sibuluka kubanga oba muki? Oba mutambuze. Naye kasita osanga ng'embeera y'ensi n'agisobola, nga n'olugendo olaba ennaku zino waliwo means ezibeera nga ennaku zino
ngendo kati bazimenyamenya osobola okusiiba naye nga ye mubumu ku bulombolombo olina okuba nga oli mutuuze era olina okuba nga toli mulwadde. So mu bufunze tujja kukomawo biidhnillahi subhanahu wataala, tujja kumaliriza insha allah mu kiseera ekiddako tunaaba nga tusisinkanye. Nebaza abalabbaika tours and travel okubeera nga balina enteekateeka eno ey'okuba nti tusomesa ne tujjukiza abaddu ba Allah ku ddiini yaabwe. Tusaba Allah subhanahu wa ta'ala abawangaaze abawe n'obusobozi ebbanga lyonna. Sheikh Hamza ne ttiimu yo tusaba Allah subhanahu wa ta'ala emirimu gyammwe agiteekemu barakati. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.